eggwanga litabuse. Buli woyita abantu bakaba bizibu. Buli muntu agamba ina hardship zayitamu ng'omuntu. Awo kituwa okukyokwebuuza nti kiki ddala ekigenda maaso mu ggwanga. Nkomekezo yeetuuse oba tulina obuzibu from our tracing back. Basajja ba Katonda batukakasa ekintu kimu nti obuzibu buva mu bika ewaffe. Naddala ku bantu abalina ennyumba bwe twayitanga obusubi oba abamu ge muyita amasabo. Abalina ng'ennyumba ez'emabega bagamba nti waliwo ebintu ebibalondoola bye tutamanyi oba gwe by'otamanya oba oyinza okuba nga babimanya nga tewabikolako. So olunaku lwa leero nina omusumba wano nange agenda kuba atunnyonnyola ddala tuli batuufu oba waliwo okulimbibwa okugenda mu maaso. Yesu yeebazibwe musumba. Amiina mukwano. Ebigenda mu maaso mu ggwanga obiraba? Mbirabira ddala era mbiraba ate n'okusukkuluma nga gwe w'obirabisa mu maaso nze mbirabira mu mwoyo. Gukala ng'obiraba ddabo. Kituufu kye batugamba nti ebintu bino bajjajjaffe baakolanga bo kye bayitanga okusinza nti bye bitubonyaabonya olwaleero oba waliwo ekintu ekiri emabega waakyo? Ebitubonyaabonya olwaleero kisooka ensibuko oyo. Ensibuko yange. Ensibuko oyo kye kimu ku bintu ebikubonyaabonya. Then n'ebintu gwe biweenonyeza. Nze nganze. Gwe nga ggwe. Kati biri bintu bibiri. Si na bibiri byokka naye bwe tufunzafunza kubanga bingi. Bwe tufunzafunza ebizibu ebisibuka webisibuka biri bintu bibiri. Ensibuko oyo ekyokubiri kundiyo gwe biweenonyeza. Olunaku lwa leero omusumba ono agenda kuba nga atunnyonnyola buli kimu in details byonna byatugambyeko ebibiri n'ebisigaddeyo agenda bitunnyonnyola mu bulambalamba. Expo TV gwe mukutu nga tannaba kweyanjula kasooka mpisawo akalango kabakama bange kano. Do you believe what? That it's possible to cure from diseases like fibroids, hernia, prostate enlargement without surgeries? Yes, it's only possible with God Heals Herbal Medicine. We also have medications against ulcers, prolonged constipation, hemorrhoids, syphilis, gonorrhea, back and joint pain, low sperm count, high blood pressure, sinuses, UTI, asthma, allergies, sickle cells, low immunity, liver infection, kidney infections, etc. We are located at the entrance of New Tax Park, Hijab City Arcade, shop number GF34. We also offer banking agent services. For more information, call +256 70 60 64 923. God Heals Herbal Medicine. Bw'atyo God Heals Herbal Medicine agambye nti ye yasinguka mu kujjanjabisa eddagala ery'obutonde ng'akalango kawedde. Alade zonna zaayogeddeko ne zatayogeddeeko mu kalango. Osobola ogenda n'okola okunoonyereza okusukkawo ku ezo. Oyinza okuba olina obubonero nga tomanyi nekirwadde kikuluma. Genda ku mukutu gwe ogwa TikTok otekemu nti God Heals Herbal Medicine ojja kuba ofuna bulambalamba in details buli kimu ekikwatagana ku ndwadde ekuluma na butya woyinza okubeera nga oyambibwa obeere nga ogivuunuka. Expo TV gwe mukutu kwe tuli tukomyewo olunaku olwaleero. Ndina omusumba Edward Mugisa ngenda mu kuwabeere nga akulamusaako alyohandiko tunyonyola ensonga zaffe mu bulambalamba. Musumba nsaba obuuzeko ku bantu baffe. Ambuuza abantu bonna. Nkwano gyange gyebonda ye twava abasumba bannaye. Mwebale kunjagala musumba Bishop Jesse. Mwebale kunjagala Bishop Jesse yagambye temuddamu kumpita musumba. Tukuyite tutya? Mumpita Apostle. Ne mugamba bannaye Bishop tolinetera ebizibu. Ate biti. Amanya naye bino bitiibwa biba byakunsi. Ebitiibwa bibaamu ne categories oba nti omuntu wasukka ku kino nga tumutuuma kino. Ya kusinziira ku kyokoze. Kusinziira okuweereza ku Katonda kuyitibwa kwe wekuli. Era muntu abasobola kulaba na recognizing. Kati okuyitibwa kwe si kwa busumba. Nasomerera ebya busumba naye sayitibwa kubeera mu musumba. Nayitibwa kubeera Apostle Nabbi. Omanyi bw'obeera Apostle oba otudde mu office zonna. Apostle yataba na kanisa. Yataba na kizimbe nti asobola kubeera nakyo naye nga bw'olaba kati ffe bwe tugamba nti kati tulina ekyoto. Kati kiba kitegeeza nti nze bwe mbeera Apostle oba mukyala wange oba
mu basumba baneetolodde omuntu omu alina okutwala obuvunaanyizibwa bw'ekyoto ekyo oba bwa kyaki eyo tekisigala ku ggwe nze mba buli kadde nga bw'olaba era bw'otandikawo n'ovaawo buli lunaku ntambula ate bwe tugenze yonna batandikidde amakanisa netambula ate bw'obeera apooso mutuufu atandika ekintu totandika kikyo mu ministry no kyonna oba ministry ki oba ki erinnya ki kubanga mu ggulu tewaliyo nti kyaki eno yange okitegeera zonna ziba kanisa za Katonda waliwo yagamba nze Church of God ye ministry yange si yo era omaze giyita Church of God ate ogamba yiyo atagyesibako kwegamba teba yiyo ebanenanyini waayo just wali kifaananyi so tugenda bukizibu twagiyita bukisanyu twagikyusa bukizibu tuwabaleyo tewagendangayo ku luseedi bukizibu ati mwakyusa mwakifuusa bukisanyu kati gye tugenda yimirira naffe tusigaza wiikisi 3 tugenda nga 21 osobola yimirira naffe omwezi guno gwennyini so kati yimirira naffe mu njiri eno Mukama kutuweera omukisa enamba y'okusabirwako ya office oba oyagala kujja ku office oba oyagala counseling oba oyagala kusabirwa munange ogenda kuba ku namba eno 074 6 18 ayagala okusabirwa yes oba osobola kututuukawo ku office eno ekyewuunyisa abantu mubaerayo nga mutulaba ate nga mulina ebizibu ate ne mubituulako anti aba atya kubanga jjukira bano abantu batambula nnyo mu bantu atambula mu basumba nagenda mu basumba 10 nga lujagenda bamugamba leeta kakadde leeta nga tawona ffe waffe ku spiritual purpose tetusaba sente naye ojja nga bw'oli oba Mukama akuwadde mmeka oba ki gwe nga kyowulira n'oba nga toyina ng'oli ku zero betwagala kubanga Mukama yatuyita kuweereza nti totuula n'ekizibu kyo nekikutta weka ate ng'ogende mu ggulu bagambye lwaki obadde olaba Pastor Edward lwaki tewagendayo otandika ate kubeera mu judgment table nga bakubuuza ebibuuzo so jangu nze wange tutukola tetuyita abantu banjira appointment abaana bange mu office bakimanyi olunaku sinkana abantu 4 ku 5 sobola kuyita kirindi osobola okubawo obudde nga yes good time kitegeera omuntu asobola kuwona just nga akubuulira ekimuli ku mutima naawonera ukasita bwamala kifulumya naawona mbalabye nga bawona bwe batyo okitegeera kati bw'otamuwa time nga bana basumba balala ojja buzina kukwatako n'agenda nedda so Mukama banjagalire mujje tusobole kubeera nga tuweereza Katonda ffenna wamu aya basi abantu balamusizaako ddala bulungi ate okyogedde na bulungi wano ng'obalamusaako nti abantu bano basinkane bakubuulira akimanya abantu bakubuulira n'olaba n'ekiri mu nsi ey'emyoyo katwaga otandika otutemeratemera ebizibu abantu bye balina siyagamba bizibu byagwanga kuba abantu ebizibu bibeera ku buli muntu sekinnombe buli muntu balina ebizibu bye sekinnombe ne president alina ebizibu bye akuba simanyi balina bwabinyumizaako naye ensibuko y'ebizibu eno tuwe on average ebizibu bisinga kusibukawa ebizibu bisibuka gyova ensibuko y'ebizibu yenva gye bansaala oba ku butaka ewaffe ku bujjajja kiringa bw'olaba nti ekijanjalo kiraba nga kinyirira naye nga ettaka wansi terigenda kukiyamba kifulumye kigule bulungi amini kifulumye bulungi ebijanjalo ebirala okitegeera kati ogenda kulanga nga kijanjalo kinyirira naye mu biseera by'okuteekako gundi ezo plants yes oba seeds ogenda kwesanga nga tekitaddeko bubiri oba busatu naye ng'ebikola kwa biri binyirira nga olabe nga kisituse nga kigimu bulungi obuzibu si bwa kijanjalo obuzibu bwa ttaka ettaka mwekisiga yes wasiga so omuntu tukulabiraawo ng'olina ebizibu bingi naye ensibiko y'ebizibu esinga eva gye wazaalibwa bitandikira waka kubanga gye wakula gye waliira mmere gye bakuyonseza bbeere ebintu byonna ebisinga ebyasooka gye wabifunira okitegeera n'ebigambo bye wali ng'okula nga bakwogererako
nabyo bimataringa kati n'obulamu obwa famire yo oba taatawo maamawo bumataringa ne bajjajjaabo ne bajjajja ne babajjajjaabo bimataringa mu nsi y'omwoyo mu bulamu bwo kati ojja kwesanga ewammwe wazzeeyo sabo nga liri mu generation ya 10 nga bazze balisamirira kumala generation meka 10 kati gwe wokuze toyagala akola ki ulisamirira waliko wanolokoka okitegeera bogoba bugobi okuba bukubi oyokya bwokya bajajja bonna okitegeera bajajja bessaala bako tobamanyi n'amaanyi gaabwe kati abo baniwanyisa baki mbadde mmanyi baali ne bagenda kati oba toyagala bw'olokoka kino kye tuyita nti empewo z'ekika giba mizimu emisambu abantu abaafa dda muba musinza abafu abatanda bakaate kati banoonya batya bakunoonya batya guba musaayi bagobererwa musaayi sebo okitegeera gwe mubiri guno gwina musaayi we guva olina muntu taatawo ne maamawo ne taatawo ne maamawo balina taatawo ne maama waabwe ne taata oli jjajjawo nayo balina maamawo ne taata yes okitegeera kati kisinziira yes jjajjaawo oba jjajjaawo yali asinza ki yali ku mulamwa gwa Katonda oba yali aweereza sitaani okitegeera kati ekintu kino for example jjajja bajjajjaawo bwabanga yali asaddaako obwana obuto mu nsi y'omwoyo abaana abo bakaaba nga bw'owulira nti omusaayi gululuma oba musaayi gwogera bakaabira jjajja wange yabatta bakaaba kubanga aba basse ng'essaddaaka sebo saddaaka ekaaba ebanja anti ebanja oli yagitta sinze saabirimu ate nga yagitta bintu by'omyoyo olina okitegeera nti gwe bw'obanga obadde jjajja ne jjajja wange nga wasaddaaka omwana omusaayi gw'abaana nga guli mu ngalo zo gugoberera generation ne generation baana bo ne baana ne bazzukulu ne bazzukulu ne bazzukulu ekyo si kubeera unfair ogamba sitaani yali unfair anti kati ye system ye eyatawuli eri yeyagala nze ate munoonyaa nze eri ye system owa sitaani ate wa sitaani tebabayo okusonyiwa nti sitaani nsonyiwa kakati no waliwo mukwano gwange yagenda mugulu yali anyumiza ye bamulaga kino nti bwe yagenda mugulu yagenda ku olwo ne basooka ne bamutwala mu magombe wa sitaani yasangayo pate nga bantu banywa nga basanyuka kati nga bagala alondemu kati bamutwala eyo n'agamba kumbe no wa sitaani ate binyuma w'ebiti wasani jasanze banywa nga beyagala anti kati budde bwakulonda between heaven and hell nti bateekawo ne beno bamugeena bateekayo ki ebisikiriza kati pate ekutte endongo bantu basanyuka bwe byolaba wojja nga alabye nga bantu bali mu masanyu ne bajjajjabe bonna bamwaniriza baseka kati n'agamba oye kugenda kwesiva kati ne bamugamba okay malaika namugamba ndako kankutwale mu ggulu atuuka mu ggulu alaba byakusinza era migulu lya mirembe bibowa biri awo namugamba nze nzizaayo mu geyeena bataba mutadde mu paradise wa stan n'agamba walungi naye nga bibowa okitegeera biri mu ate eri bambi endongo ebadde kutakati buli kimu alaba kyakabi mataala gamyansa gazikira bantu beeyagala buli omu okola kyoyagala omwenge banywa soda banywa bakola bukyagala bawaana sitaani musajja w'amaanyi kati bw'amala kulondawo geyeena bamuzaayo yagenda atuuka nga bali mu kukaaba amaziga nga muliro gwakutte eri n'agamba malayika anziza muggulu namugamba
Stan namugamba okulonda kwawedde. Obubaka obusindikira nnyo obwo. Kuba bulira nga message yabo. Kaina audience yako okulonda kwakoze eki? Kwawedde dda mabega. Tolina wodda. In fact malaika bakulese wano. Namubuuza lwaki jo byabadde binyuma ate lwaki bali mu kukaaba bawowola. Namugamba nti obabaawo kulonda babaawo endongo babaawo kusanyuka babaawo campaign bagambe bibasanyusa. So lwaki nti njagadde kulaga nti okulonda kuno ng'olina byolonda ku nsi kuno waliwo ebintu byolonda ng'olonze bubi. Okitegeera waliwo omwana yaŋŋamba nze musumba oba mu bulungi oba mu bubi oba kutta oba kusaddaaka nina okuba mugagga. Yaba mazo salawo yo wagwako ekiro nabanga gundi mujjeewo nkuwokadde bwe buti. Owulira otakusonyiwa. Sina muzimu sina stani ya mugambye mbwa akikole bwati. Maaso ku maaso ategeera bulungi. Yaŋŋamba direct. Okitegeera muyo tajja kufa bwavu. Nagamba wakiri abeera mugagga kumala myaka 10. Natafa bwavu natafa ng'ali mwavu. Yagamba tisa kagawala emyaka 10. Myaka 10 ne yeyagalira mu egyo myaka 10. Abasibe batunda ebyomundu olowooza. Kati nno kino kyembadde ngeza kugamba nti jjajjaawo abajjajjaawo yagula mayembe yagana ofiira mu bwavu oba n'agula emisambwa n'agireeta. Okitegeera n'agireeta ewaka. Kati nno waliwo omukyala yajja n'anyumiza n'aŋŋamba ewaffe wabeerangayo omusota nga musota guli mu kisenge wansi wa madaala ga taata. N'ekyo giba tegiruma biba tebiruma ebyo baleeta bwe bityo. Obaŋŋamba nti osomesa okuba n'ekkonkoma ewaka naye nga teribakwatako. Terima muntu yena just libera obezi waka kweyagala nga libawo obugagga. Kati kankubuuze gwe buli bwolaba omusota wekanga oguhaga. Anti nedda kati nze atagulina waffe nze mba ngutya. Naye kati olyakoze nagwo aba agumanyi musota gwa wakogo musota gwa mu nnyumba. Okitegeera kati weyanyumiza nentya nangamba musumba totya ffe tukuze nagwo. Olaba eta jagutya nagwo tya. Omusamba gwa waka omusamba gwe gutukuuma gwe gutulwanirira ki entalo. Okitegeera ne mugamba wali olabyeko nga gukubye ekikondo omuntu yaseka busesi gulwanira mu mwoyo. Okitegeera njitegeera katoyo taata amala kufa omusamba ne gukyuka. Boss kasayafa negubakyukira ne gutasooka ne gutawo okubiri. Kati bagenda kuddukira mu ofisi yange nga wasigaddewo basatu. Lwaki bwatambula butambuzi ne kugenda ne gova ewaka? Ati oli musajja yabadde agufaako oba yagusaddakingiranga kaki oba abaana bali bagala gutta ate baddamu gulabako taata bwe yafa. Oba taata yali omusota kennyini. Nange simanyi awo gamba bibuuzo bingi. Ebibuuzo bingi naye nze mbadde manyite ebintu ebaleeta bwe bityo. Kale tetwabina waffe muyinza okugamba ng'abiwolereza nnyo. Naye nawulira ku bantu ku malediyo abantu ababazina ebibuuzo bwe bityo nga bagamba nti basobola okuba kati n'omusota nga bwe gutyo ne baguzimbira n'akayumba ebbali w'ennyumba. Gye oluusi baba bagizaala. Egiriwa egyo gye bazimbira akayumba ebbali. Gusobola okuba nga baleeta muleete nga baguleeta bagubawo obugagga. Oba konkoma oba musota oba ki era nako bagufaako lanki yagwo biki naye guba tegulina buzibu ku muntu yenna nti guba tegubaluma guba tegulina kyegubakola tegubatiisa gubeerawo mu kayumba ako nga gusirise. Anti for the moment lwaki ensonga eriwo etyo nti kubanga yaguleeta abanamagezi agagukola agagulabirira agagukontrolinga. Okitegeera kati bwamala kufa tewabaawo omuntu alina obusobozi kubanga oli yaba mukama waagwo. Bosa abagenda. Yes. Kasa onagenda ne gulwawo nga tebagulabirira tebaguwa kye gwagala. Ngeri gye bateesa. Kuba omuntu omu yatugamba nti amayembe ago oba n'ebintu eby'obugagga oba babireeta bakola endagaano contract. Era bwekityo bwe kiba. Nti ngenda kuwa obugagga olina okumpanga ttonto buli lunaku. Olina okumpanga kino. Era kasita kyankalanya endagaano kwe kufa kwa. Ate n'emisambwa gizaala.
mwagamba mayembe gokka emisamba ne faalu zizaala bangamba mayembe gagazala na mayembe ago byonna bizaala munsi y'omwoyo zizaala gitya anti golowooza lwaki gyebaka ku bakazi golowooza oli agamba ki nina ekikawulo ekinkozesa naloosa ebyana ate birooto kati gwe naawe kati buli bwoloota ekirooto nga kintu kikozeseza ate nozuka nga kikozeseza kati golowooza kiba kirooto musomero batugamba nga kiba nnomo ki just a wet dream oba tusomesa mu masomero batugamba nti ekiraga nti okuze oyingidde emyaka egy'abantu abaki ovubuse kati sebo n'abafumbo babifuna omufumbo ng'olina n'omukyala nga ate nga bamaze ekiro kunyumirwa ate nga bamala bwati oli naye najja n'ekiro ne bamuddamu kati buulire ekyo kiba ki era ebawet dream okitegeera kati oyo mukyala kwolwo namugobako ekyo kisota naye baaba omukyala ya manifestinga naabuuka mu bbanga bwati neyekata wansi naye ekintu kumuvaamu kyantwalira saawa nga 5 awo mu office saawa 5 nga nsaba ebintu bino tebyetaga ekintu kyogoba kiri mu myaka 1000 kati wagamba nti nowenenya kijagenda bagambye okwenenya gomanyi kiki kyolina okwenenya nenya byesamanya byebakola nga simanyi waliyo tatawo ng'abikola obandagano nga zikola awo bwe buzibu bwe buvanze saaliyo lwaki mumalola nga saaliyo sali mu ndagano zamu anti kati kyengeza okugamba kikino buli kintu kyonna kyokola mu bulamu wano gwoba oli mu kuzimba generation eddako buli bwozaala omwana oli mu kuzimba ki generation eddako kati bino ebintu buli bwoleeta ekintu kitayiminga kiba kimanyi kubanga kyo kiri mu mwoyo kimanyi abaana abazukulu bogenda kuzaala kikwata emikisa gyabwe eri ne kigijjayo mu maaso ne kigiriwindinga ne kijona ne kikyambaza ggwe gwakiguze mbadde manyi n'ofuuka w'amaanyi tekijjana mikisa gyakyo ate gyakyo ate ekyakunguziza kumpa mikisa so sikunzibira anti teri asobola kitegeera mu nsi y'omwoyo kubanga ffe tutegeera ne tumanya in fact katonda abikkula ensi n'otegeera kati for example gw'obanga ogiridde ng'ogamba musumba nze omanyi w'ogirira ku nsonga kubanga wano ku seeti nnyinza obutakulaba kubanga tuli mu kuweereza ekitegeera neera mukama obanga ayagala kundaga nenkulaba bwe kiba kyetagisiza obanga ndaba ogenda kufenca nga sitaani alina byateze kyangu nnyo okundeetera ate ng'obadde olikola nange kati ebintu ebyo ebisinga bigoberera omusaayi ensonga lwaki musaayi kyovulaba abantu basala ne beesalasala ki ne bajjajja baabwe basalasala era ne bajjajja ne basalasala era bwe tuddako ku bataata bammwe ne bakola ki nabo ne babasalasala era nammwe bazzukulu bakola ki bw'ogaana ate bijja ne bikwesalirasalira ne bijjako omusaayi nga gwani gwe batwala nze nga tebansalangako bansobola nga weebase ngende masana afune mpita kikompola kya Yesu kitegeera kikompola kya Yesu bayira tumutumidde omusajja abalaba nnyo oyo mumanyi kikompola kya Yesu yali ngenda ne muyita nga bansala ne bayira we kituufu kyogedde kuba njukira waliwo omusumba omwe yagamba mu Nigeria nagamba nti yali ku interview nagamba nti abantu mwebuuza Setaani amanya atya oba bajjajja bamanya batya gy'oli ne oli nnyina ogenda wa era bakulumbayo tracking device gwe musaayi gwo bawunyiriza kugwa jajaga guno omusaayi bagwe tateguwunya gute guwunya gute guliwa guli kugenda nga bapakinga bakulusumba ate zompewo bakusangana mu mpewo zompewo kunyonyi ng'okyagenda namugenzi tezeetaaga n'okusala passport by the way wherever you are they are there bayinza n'okuwerekera ku nnyonyi gyebiri nebikubira ku nnyonyi oli America wasiraana twagana okulinnya ennyonyi wagana no giyinza n'okukkiriza n'ogenda n'olinnya ennyonyi n'ogenda naye n'otuukayo ne bikusiraanyizaayo
okitegeera kiba kiva ku bloodline wano kati awo ekibuzo bwekijira mu musumba kuba kati tukitegedde nti webivaawo oli yakigula waavaawo nga kibonyabonya ffe abataabirimu ate kati bano bo abaviirwako abantu abwe abakigula nekisigala nga kikyabawugaga bo bakikola batya kuba waliwo omuntu nagamba nti jjajja yahanika okusamira yafa naye we yafa nakati famire ekyatambula bulungi naye nga bakimanyi bulungi famire tudde ku mayembe naye nga ekyatambula bulungi tebanahanika kufiirwa bantu sente zikyajja mu budde bwe bityo anti abo kye bakola bagenda ne beeyongera ne bagenda mu basamiza abasingako okitegeera ogenda we mwajja ogenda kwasingawo anti kati waliwo okubeera nga temumanyi oba gye mwajja naye yafa okitegeera nga naye yafa nga mulina okwenoonya okitegeera mweyambe musobole kukuuma ekintu kukuuma ki obugagga ekintu kitambule kigende mu maaso mukuume essabo nga likyatambula yes okitegeera kati ogenda kwesanga nga oluusi famire eyina ekirwadde kyefa famire yawe efa hatataaka kati waliwo yaŋambye ye famire yawe eyina diabetes sukaali abatambulira mu musaayi okitegeera kwegamba nga kiri kyo ekirwadde kya kika kumbe eri emizimu wegito wegisalawo wegito wekola ki ogusalawo nti mwena mulina kola ki mwena mulina okufa bwe mutyo oluusi kati nosanga nga mwena temuli bafumbo famire yonna ne great grandmother naye bayawukana ne bbaawe namaliza nakyeyombekedde kati gwe ka granddaughter oyagala ofunye omusajja bambi ofunyeyo boyi omulese waka bamala kuba empeta bweti boyi naafa kiri tekijja kukkiriza lwaki ati sikaali tatwawula waawuza okusinga okutta omusajja wattu atabiriimu anti kubanga oli mu malirivu nsajja mu malirivu buli kinaabawo kyonna jakigumira kati musumba twagala otubuulire engeri y'okuvuunukamu kino ekintu kubanga omuntu asobola nga abonaabona mu mbeera eyo naye nga yeebuuza kati nkoze ntya naye nga tonaba tugamba njagala sobola okujjukiza abantu ku mukwano gwaffe ayitibwa Alpha Media Production akola video geography photography simanga njagala kukola photo album njagala kukola photoshoot njagala kukola drive njagala streaminga Alpha Media Production ebyo nabikolako mu budde atatukira mu budde ate yukira nti yagamba nti quality is his number one priority ngatanda nakuloza ku kya sente mekazi ogenda okumuwa asoka kuvaluinga quality gyagenda kubanga akuwa Alpha Media Production agamba nti jangu ne budget yonna gy'olina tajja kugigoba abula ajja kubanga akuwa amagezi ngeri y'okugifunamu the best of it sijja gamba nti okufuna ekisinga abula budget y'okugira kwakolera Alpha Media Production ali mu Uganda, Kenya, Tanzania wonna woba olina omukolo gwasobola okutuukawo mu budde atambula East Africa yonna gikuba n'agimalako so kati mwesigisa omukolo gwo abeere nga agufuula memorable akola ku mikolo gyonna mbaga kwanjula baby shower biki n'okuba nga si mukolo abula ng'ogamba nti twagala afuneyo ka moment kaffe nga kali memorable Alpha Media Production bakikola osobola mu whatsappingako oba mukubire ku direct call enamba ye y'essimu eri 077 09 44266 enamba ya Alpha Media Production mukubire oba mugenda ku direct oba ku WhatsApp mubeere nga muteesiganya nagambye tagoba sente zonna budget kugira kwe mukolera mpozi n'omugaga waffe omulala ayitibwa Cambridge Junior School producer kakuwa ebisingawo Cambridge sijja mwogerera nga ye asobola Kankwanjulire Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito bano beesowoddeyo okubangula omwana ow'omulembe guno omwana agenda okufuluma ng'alina obukugu obulala bungi omuli okukozesa ebyuma bikalimagezi oba kompyuta okuwuga okuyimba n'okukuba ebivuga byonna ate nga ne co-curricular activities tetuzisudde muguluka buli nzikiriza y'omwana essibwako essiira tulina day ne boarding
buli ekikozesebwa ku ssomero omwana akisangako. Abasomesa baffe batendeke tusobola okulabirira omwana wo okumala ebbanga lyonna ne bwe guba mwaka mulamba kusa n'eddekeya eri abannassale. Cambridge Junior School esangibwa Matugga Kito, kilomita emu okuva ku Bombo Road. Okumanya ebisingawo kubira Administrates ku 0773 011412 oba kubira Director ku 0752 52 Cambridge Junior School, a well for knowledge. Bwatyo Cambridge Junior School agambye nti omwana wo mumuwe tojja kwejjusa nga obulidde byonna wabyogedde mu kalango bwe kito wekiri mpozi kyatayogedde nti w'omugamba nti wayise ku Export TV okumutuukako ebisale bijja kuba biba bikwatamu tojja kusasula nga bazadde balala abula ojja kubaako n'engeri ey'enjawulo gye bakukwatamu ng'omuzadde avudde ku Export TV. Kati Musumba nga watusuubiza Musumba twagala obeere ng'otubuulira kati ng'abaana abali eyo nga baakulira mu bulamu obw'amasabo oba mu bulamu obw'okusamira kuba watugambye nti n'oba wasamira oba tewasamira ate nga wali esaba ewaka oli mukwate ne obanga wasamira n'obivaamu era sitira oba okyali mukwate nabivaamu muwambi nabivaamu natambula butambula endagano zoba wakola n'emizimu emikadde emizimu gibaddewo a southern years gwe n'okola najjo ndagaano olutalo teruggwa leero kituufu oba walokoka era muggulu oba ogenda naye gitekako okukugira enkugiro obaako nebbaali yes obaako nga tolina kuyita era tulabye balokole bangi nga obadde olina weyagala kuyita ogenda kuwulira nga ekiro kikawulo ne kikulumba tojja yitawo komaawo kugamba oba ne limits nti okuba kufuna mirimu tojja kufuna mulimu guli ogulwa $5,000 obanga obadde kyakulekera ku million 10 ojja kusigala ku million 10 tojja genda ku million 10 oba baba balina kye bakujjukiza nti wasuula bajjajjaabo nedda anti kati ye sitaani kasita okola ndagaano okola naye oba kolagana naye gwe manya kiri kintu kimu buli akolera sitaani okufa obugenda kufa. Nja kujja nsomese wana abantu about ekitangaala kitya light yes light gitumanyi ya bulijjo ey'omusana yes then ngeri budde gye bugenze kankone ku byoto ekyoto kubanga ekyoto kitambuliramu n'essabeera topic nene because buli wogenda ku ssabo bakwaniriza muzzukulu we bale kujja tuulaawo oze teeke mu kyoto awo okikyoleese okwata mu nsawo oluusi emizimu giba gyogerawo mu ndegeya ate gyo gyogera mu kizikiza tejagala kitangaala gibeeraawo babikawo buli kantu kasubi konna ate bwe gikugamba tewenyeenya ne wenyeenya ezo mbooko ndi mukomera ate ogamba otya nti senyeenya kati tuli mu magye wekigamba ate ekizibu kiri nti bwe gigamba teweesamula ogenda kuwulira ekintu nga kikusika wabeera bakuyitako era kuli ekintu nga kikusiibwa kyokka kye nayagalayo bagamba bagaba discipline n'okwata katima nga bajajja weebali oyinza okuwulira empiwo ezikuyitako alina discipline y'emmanju basana twala eyo n'omusamize yennyini yeyagiise saawa ezo gimuyisaamu sometimes n'omukongoza akuba tegisaasira gwe nga bakolera ku bunkenke gwe buza bali mu basabo bajja kubuulira soda yatera kuba kyaza wano kyekibasibayo eyo y'obunkenke bwe bityo ojje off camera omubuuze buuze bama kiba kitya ajja kugamba okitegeera so abantu bamu muloose nnyo ebirooto ng'oli ku nnyanja tovaayo abamu muloota ng'oli ku ssomero tovaayo abamu muloota ng'oli wamwe waka mu kyalo tovaayo abamu muloota nga muli ku bitooke temuvaayo abamu muloota nga muli mu bibira temuvaayo ekirooto ne kibeera nga kiddiŋŋana era indication nti bajajja bawe bali osibiddwawo bajajja ntambula nabo waliwo abantu meme zaabwe nga bazisiba miti mu kibira nga muti ogwo gujjudde millions za meme bagisibira muti gwe omuti gw'owulira nti juzi waliwo gwe baatema ne guddamu ne gwezaako
oba oyagala kwonona nyimba y'abajjajja omuti bagusimba n'essabo ne bagusimbaawo gumazewo myaka n'emyaka kati gwe ozemba oli muzukulu mba oyagala gujjawo gujjamu embaawo gwani n'ebintu ngayo nga bibeera gumu gukaaba gimu osuulira nga muti gwakaabye gumu ne gufuluma omusaayi gimu kwekamba ebintu bibeera nga ebinafu ya Katonda waffe ate binafu ya Katonda omuti gugana gutya ogutema ate kubanga tolina busobozi bugutema nze ndi mwana wa Katonda nonda kusi kubeera mwana wa Katonda waliwo ekintu ekirala ky'oba kyolina okwambala Yesu mwana wa Katonda yasulanga ku lusozi ng'asaba webaka ne weebikka n'ofuluuta n'otukwatirawo butima n'olya mmere emisana ekiro n'ekiro weekwasa alaje weekwasa manya alusa manya weekwasa sukaali weekwasa bino nze nagamba waliwo yajja nagamba musumba nti mpulira nina sukaali emugamba mumpe munywe nze njakuwa munnyo kubanga munnyo gwa layisi ate sukaali wa bbeeyi musumba nga wayogera mbobi kubanga si alina Yesu batoli mukaaba sukaali yakugamba wali alina sukaali ate mtu aba na sukaali golina munnyo nze mukubira bugulizi kasakati ka munnyo wali ena akuwa sukaali gwali ate kamitwale ebiri paketi kino kipaketi wekiti naye sukaali wa 5 kilo kati mbulira kyabe nze kati bintu bimu byensobera binsobera oli otudde ku kintu oli kugwa naye oyina ebyekwaso musobola kusiiba kulwa kino nekino nekino juzi omukyala yavudde South Africa ng'alinga omulalu n'essente zimutuusa wano zabadde teziriiwo ne bamuwolawola n'atuuka wano bannaye emizimu emisamba nga gyavulungooli nezimuleeta ku ofisi yange muwalawe wano wa Uganda yagimuwola nga ebintu byonna byafa byakubwa nengenda nendaba nga omuzimu gw'obulalu gumutuddemu nga gwagala musula obuladalu nga nendaba mu nsi y'omwoyo nga gulina ebinnyo bwe guti nga gulonderera ebintu kasasiro nga gulya ne mugamba mwana wange walowoozeza bulungi kujja wano kale no mwana wange naye mukyala mukula emyaka 5 nengamba musumba nsi sirina sente basumba basa ne mugamba ani yakugamba nti njagala sente ne mugamba kamera nkusabire nafukamira oyo mwala wange gundi Chantal yaliwo ya omuzimu ne gumukuba ntebo zange zona naziterena nekigoba nekimuvaamu nekidduka ne mugamba gendo sibe naku 7 ne muwenyiriri ne mugamba ku lusozi malaye naku 2 okomewo wano agenda kumala naku 7 ku lunaku lw'omunaana ne plot gyabadde atundira myaka 5 yagitunda ku lunaku lw'omunaana ate mizimu bagambye gyagala kuvaamu kyovola abasumba gamba wenenye mwaka wenenye emizimu bagyenenyeza stani ensonyiwa oli mukwenenya siya oli musitani ensonyiwa kiri kyagala kutwala obulamu gwe oli mukwenenya mbunenenyeza endagaano bagambye endagaano bazenenya nedda kamba somese benali mugulu okwenenya kukuyamba kwetukuza mu maaso ga Katonda wakuba budde bugenze nina nyiriri wano zensobola akuwa mbadde mayira nsoka kwenenya wenenenya endagaano ziri zesamanya ne bazinkutulako nedda tetugenda nnyo kankusomere wano olunyiriri lumu kubanga muyinza okugamba nti pasita ate leka nkulage wano Yesu lindako njagala okyuse impozi wetomanyi Luganda naye tugenda akakyusa tubanganyira Bible y'olujungu ogana soma mu Luzungu having therefore brethren boldness to enter into holiness obuvumu obukuyingiza mu butukuvu bw'obeera ng'onooyingira mu butukuvu si byakusaaga olina okuba n'obuvumu obukuyingiza mu butukuvu yes sasa si bya mirembe Mukama nenenyeza endagaano nenyineza jjajja nenenyeza mama wange nenenyeza jjajja wange nenenyeza biki biwenenyeza ati batugamba Katonda tutayagala bimuleekaanira kyobola byaffe eri mugundi eri lunyiriri lugambe mirembe ku mirembe ulira
having therefore, brethren, boldness to enter into the holiness, to enter into the obutukuvu by the blood of Jesus. Toyina kuba na buvumu bwokka n'omusayo olina okuba nagwo. Yesu yali agenda ku musalaba yenenya bwenenya yali takaaba, yakaaba n'amaziga, yakaaba n'omusaayi, yafa n'okufa. Kati gwe ozemu mizali yakutuuka kwagala kufiira mu kyaki nga twenenya ate mwenenya biki? Twenenya ndagaano. Ekyaki yalemera ku kwenenya n'ekikwata nga religion, era abantu bangi abakwatiddwa myoyo gyabwe giwambiddwa eyo. Kubeera nga twenenya sigamba nti bo balina ensobi, nedda balina okukikyusa bakijje mu ndowooza. Kwenenya si religion. Tulina kukola ki? Ulira kati olunyiriri lulala lugamba bwe luti olusembayo luno luli lubadde Baebrania 10:19 luno luli Yohana ekisooka 1:7 egamba, but if we walk in the light lotambulira mu kitangaala as he is in the light, nga ye wali mu kitangaala, we have fellowship with one another, and we have fellowship with one another. Fellowship sikuwa kwatagana mikono ne kutuŋŋaanira wamu n'abalala. Okitegeera? Ulira Bible egamba grace unto you and peace. No. Yeah, igambe bweti one another, and the blood of Jesus Christ his son, n'omusaayi gwa Yesu omwana we, cleanses us from all sins. Ne gutulongosa okuva eri ebyo byonna. Wano olabyemu okwenenya? Sikirabye. Ulira, but if we walk in the light tutambulire mu kitanga, tutudde mu kitangaala as he is in the light. Mumbulireko wali abantu bonna balabye vision ya Yesu. Wali omulabyeko nga ajidde mu kizikiza. N'abamulabe namugongo yagira mu kitangaala. Naye banna ekyana kimne namugongo. Chalemera namugongo. Kwegamba nedda ugwe wamula balaba otugireke ukana kugamba namwe natagala kukiriza namwe angamba batulaba balaba ba video babatukako nagamba batalaba tebalina kukiriza abalina kukiriza bonna balaba kati if you walk in the light, singa tambulira mu kitangala nga ye bwatambulira mu kitangala. Yesu talabikirangako mu kizikiza. Yesu eva alabikira mu era fesi yebere yaka kye kitangala naffe kwe tutoola. Okitegeera? Kati go omala kwenenya encha kaboyi n'ogenda wa kaboyi ne weebakayo ne mukola bye mukoze encha n'okomawo mu kyaki nenenya n'encha n'oddayo. Ekisawo ekiri kimala. Kati ekyo kigundi kya jjajjaawo kye kiba kikutwala. Jjajja takukiriza kuwummula. Kikusinga. Omala okwenenya jjajja akomawo. Akuzaayo. Ne kikuleetera amaanyi g'ekisajja ng'ogamba nze Mukama yampa amaanyi g'ekisajja. Omukyala n'abeera nga oyakirira buli kadde. Owoza oli mulamu. Enkyo testinga wa kiwanvu luli kimpi oba kiwanvu kye kirungi oba kiri kyeki kwegamba oba kinene. Ogezesa. Kiri kizimu kiriwo kikukutte. Toyina gy'olaga. Okitegeera? Ate kikadde. Omuzimu ate nga n'obukadde muka. Ate waliwo abaloota ebirooto nga kizimu kikaddiye nga kijja. Waliwo muwala wange yali Saudi eyo nga kikadde kimulumbagana ne mugamba Mukama angambye oyo jjajjawo wa 10 yajja n'akulumbagana. Ate Katonda kasita kubikulira ekyo kizimu n'okitegeera kyangu okigoba. Naye buli wetegeera nga buli kadde gwe buli kadde ebibyo bye bifa. Buli kadde ononya ticket egenda bweru nga yo tebagiddamu manya visa tebagikuwa. Gwe kadde buli yote yakomyewo. Buli wotandika dduuka omuliro we gukwata gutuukira wo.
gwe buli kadde ezizo woziwayo owadde mubbi oluusi omumba ku bbanga wakafuluma mu banka ng'oggyeyo sente kwegamba gwe buli kadde obeera weetooloola mu bizibu obeera wakafuna sente mwana n'alwala kufa n'odduka mu ddwaliro ne zifa wozima nogamba kale singa mbadde siri saasevinga osevingira bulwadde ekyo kyeŋŋamba okusiriwala mu nsi y'omwoyo awo mbayita basiru ab'ensi y'omwoyo si basiru wano mu kutunula wano bagezi nnyo akulagira ddala ne vidiyo n'agiraba kyokka ng'akiyitamu n'alema n'okujja kumusabira negamba pasita nabiwulidde mpeereddwa mukisa kyokka ne namba tugisoma wano okitegeera n'atuuka ye ekintu ne kimuteeka ku kisenge n'agenda mu ggulu ne bamubuuza pasita Edward tewamuwulira nti nali mulaba musajja wa Katonda aliko amafuta oyo amafuta g'amaanyi akanyakuwaana musumba kajani katubulire tulina okukola tubulire ekituufu kuba otulaze nti ujja ne batambulira basanga wegayirire wenenye tebikola makulu tukoze ki kyennyini okwekutula waliwo kye tuyita spiritual warfare lutalo nga lwa mwoyo okitegeera nze nagendako ku lusozi yali 2015 nenyingira mu buto bwange nenyingira spiritual warfare for 13 hours non stop ngosaba busabi nga nkuba kuba nenkuba kati nensoka nenkuba abandogaloga bichi nenkwata kyoto kyewaffe ekintu kyandumbagana ne kimbera nga kinfreezinga naye kamwa nensigala nga nkuba batuukirawo bajajja tebamanyi ayayaya anti bwe baba kumpi wayo bayingirire nautula nenkuba ndowooza nali mu mwoyo naye nga ndaba waliwo abantu abayitawo nga baningiza bagamba nagenda bweti kyantwala bwenti omutwe nenguteeka wansi kyantwala paka kwebakakuta nga kikusanyalaza naye nga nze nsigadde nga bwe nekimponinga nekindaga ekitala neŋŋamba sikitya teri kyakulwanyisa kiweseddwa nensaba nenkikuba twalwana over like few minutes omanyi bubeera mu nsi y'omwoyo oyinza ogamba tuludde lunaku lulamba kumbe ku mubiri bibadde byesi simple time nakuba gusajja ogusamba gwe waffe jjajjaffe bamuyitanga bihambye kitegeeza ekintu oba okugoba ekintu dakyesa omuntu agoba ekintu bihambye oyinza kati ogoba nekidduka kati bihambye kijja nti yali bali bayizi be buffaloes embogo bali nga bayiga mbogo eyo mu bibiri yayigiranga kabaka ne bamutuma bihambye eyo kabaka kabaleega nga mwoli banene okitegeera ye bihambye oyo yali yaleeta ebyokola ewaka ate ye yafa bubi oba yali omu ku bajjajja yalina ente mutwalo gumu plus era ente ze yamutta nte yamwettira ente zaalimu ebintu yamufumita wano nemuteeka waggulu yava waggulu n'agwa ku kiti kye baatema nekimufumita naye nawulira nti ente zammwe tezikoona emizimu gy'embogo baali basajja balina ebintu bagenda kuwigga tasobola kuvaayo nga tase asooka kusamira wano n'aziyita yajja kufumita gy'ayagala okitegeera so kati ebintu bwe bityo omanyi kati topic mpanvu ndo tulikomawo tulikomawo nsomese nsomese ebyoto n'endagaano lwaki okyali musibe lwaki togenda maaso lwaki buli wooterera ebirwadde bikwesombako obwana ne bulwala yavudde ku mukeka n'amenyeka lwaki ozadde obwana ne bugongobala
obwana ne bubeerako manya emizimu manya bagiyita batya inaku zino baba baziyita batya mu bazungu eyo nti omwana abeera tategeera ku bwongo waya autism nga waya zimu zaakuba omwana makedo okitegeera abazungu abayita vegetables abanga vegetable anti babishemba kimukolera kikolera okitegeera njagala kunnyonnyola lwaki ne ku mulumogo bakyakugoba tebakwagala lwaki toyagalibwa lwaki ne kampani gye wakole efaufi kwegamba nga buli kimu kyonna kyetoloola ku ggwe ate obadde otambula bulungi omanyi gino emizimu niyaye gisooka ne gikuleka nobeera mirembe nosooka nokagawala nobaako wootuuse ne giryoka ne gikuba nokirira ne gikuba nokirira ne gikuba ne gamba nga tojja bwe tukukuba nga tojja bagamba mutabani komawo bajja yagamba bakolaga komawo emizimu tegyogerangako bulungi jogera mu bukambwe ate jogera Luganda n'Oluswayiri simanyi lwaki jja wano jogera n'Oluzungu Musumba Tom yagamba nti osokola internet ngogenda kulya nyonyi nakugamba where are you going go back mu mwoyo naye wano musamize wabajise Luzungu tegisomangako Luzungu okujjako nga mizungu jeyo gy'abazungu nojjako wagenda abasamiza abazungu bangi nabogera Luganda ejeyo gyogera Luzungu kisinziira ani awanze ogwo muzimu omuwanzi yalinga programa yagwa olulimi lugendo yes kiringa nga omuntu yate ngenda baleeta AI oba Google AI teyogera Luganda ne Google nayo Google manyi mu Kaganda anti kati ogibuuza bubuuza teyogera mu Luganda okitegeera ejo mayembe ge tulina kati sawa zino kale tuveeyo oyina koyogedde okwesta tegedde kati gwe mbuulira Google ategeera atya ewammwe bamuteka mbutesi information bamufeedinga mu information bamufeedinga kati ffe tutambulira ku oli ya feedinga bambaja updatinga buli omuntu aba afudde wayita nga sawa nya ngekugamba Google waliwo omuntu afudde kale kakati ati kate basajja updatinga nga ufudde oyisigala ebyafaayo nga naye gibuuze Yesu giyinza gina details ntonotono za Yesu gwe bafeedinga so kati ebintu bino sigala kyetuyita ku track waliwo kyetuyita okusaba n'okusiiba waliwo kyetuyita kugoba mizimu emizimu gitumanyi omuzimu gwagamba Yesu tukumanyi egwe Yesu Munazalesi muzukulu wa Dawudi ne gumusinza sebo ne gumugamba totutulugunya wakiri tugobe mu mbizi Yesu naawuliriza request yaagwo kyokama Yesu yalina emizimu gyali gimulondoola nga gimulaba gyali gimutegedde era gyali gimanye kiddako Yesu genda akola kijooca kujooca agenda kutuwokya tusaanya ekitegeera so kati naawe beera mugezi emizimu giba migezi naawe beera ki mugezi ensi y'omwoyo tebagizanyiramu ya lutalo okwenenya kulungi okusaba kulala kulungi okusoma kigambo kirungi buli kimu kirungi kati ogenda kwesanga nga muntu ekigambo Bible ng'emuli wano naye obusibe bumuliko n'abasabira balala beeyongera kusibira n'abasabira balala ayongera kubasiba busibi Mukama banjagalire tujja tandikiraawo mwagire ku crusade tusigaza weeks 3 zokka ze tusigaza obadde ogamba sikuleka nako tofa ebyunuma birumanze ate omusabya naye ate bikwata kyokka muntu asobola okusiiga ejjini lindako omusajja amala kusula mu bwenzi ng'aze kugoba muzimu muzimu ne gumugamba naye gwe Reverandi tukulaba ekiro wasuze ne sister gundi kati gwongobe olwasirugamba ani abagibuuzizi Musumba basiibule tujja kubaddamu olunaku olulala
tukyaliwo ku spiritual purpose muje twasalawo kuweereza mukama mukama yatuyita kubanga abamu twasooka ne tujemagamba mukama ate bompise ate family ate renti na waddayo ku mulimu ne mboko ne banziramu kwata nakuyita nakuyita oliyo nenziruka emisinde negamba wakirikandeke abalala bakole muzeeyi olaba naawe naye ffe batuyita kuweereza. That's why olaba tuli mu field ya Yesu kubanga eyo field buli omagitya ya bay eri olina okuteeka kubeera ne millions kukola crusades eziwesa Katonda kitiibwa mu kifo okitegeera. So kati muwagire spiritual purpose enamba twagisomye luli abamu muzirina mujje ne ku office tubasabire wetuli kuweereza mukama tuli awo na Tete opposite Centenary tukaawo oba tukubire nga bukyatu kuwe program aleme kutakusangawo atanyige. Yes. Mukama abampeera omukisa mwebale expo. Amen. Boti otambudde olunaku olwaleero nga sinnakusiibula njagala nkubulire ku musajja ayitibwa El Shaddai money transfer. Ye atambuza ssente kwetolola nsi yonna mwana tuwo omukubirako asobola okuba nga akubulira ku services zasinga okuba nga akola naye nga atambuza ssente okuzitransferinga kuva mu ggwanga edimu paka mu ddala ate nga ebisale bye bitono ddala basinga mubonabona n'okutambuza ssente ate n'ogenda mu banka ate ne bakwetolooza. El Shaddai yesi bwati bwakola kosa simu eri mu ngalo just your mobile phone yokka gye weetaaga n'obeera nga obacontactinga ne bakuwulira yo kikolamu mu bwangu very fast easy and convenient ate nga kiri cheap. N'olwebyo sagala kuddamu nnyo kwonoona kubaga mbaddamu olimba yalwonoona kansabe tukome wano olunaku olwaleero tujja kuba nga tukwatagana kuba tulina video nyingi nnyo ez'okubongera tulina olwedde eziri ennyingi so kati amagezi gali wano mangi weeseneraho bwesenezi kyotayagala n'okirekerawo anaakyetaaga. Tusinkane omulundi omulala tweyanziza nnyo. Export TV to the world.